banogamba tebalina mirimu. Bannayuganda bakaaba. Munnayuganda yagula boda n'agenda mu looni n'asingayo akayumba ke. Munnayuganda yagenda mu looni n'agula emmotoka ya takisi. Takyalina waakolera, akaaba. Emisolo giringa emisolo, bamunyigiriza. Kwegamba embeera eyo Abannayuganda gye balimu naawe gitunuulire nga ggodde eri n'okyakala bagamba nze sifunyeemu, nze struggle njidde se. Ofunyeemu ani yakutuma? Kala kyembuzaako ku nsonga eyo Mwami Katumba. Bw'oba nga yawala enkyukakyuka nga bw'ogamba enkyukakyuka etandikira ku muntu oba kuba waliwo betuwulya bagamba Mwami Bajjo yagambye ye mu people tawagirangako people power awagira Bobi Wine era ne gye buvuddeko ne Buchaman yakyeganye namba yesiwe n'alemu awagira Mwami Museveni. Abo baba baddiikuula ngera boolaba waliwo abatugamba nze siwagira NRM mpagira Mwami Museveni kati na bano batandise siwagira gundi mpagira gundi siwagira people power mpagira Kyagulanyi. Owuliriza abo bonna baddiikuula nze babuulira tetemuddamu nakulimba Bannayuganda nti people power people power ye Kyagulanyi. People power ye Kyagulanyi tebakulimba omulala kanyala muntu aveeyo omu akere ku makya kale nga oba Mwami Museveni agambe nti nange ndi wa people power akyogere mu gundi kubanga tugamba nti y'Abannayuganda. Owuliriza kale ne Mwami Museveni aveeyo agambe nti nange ndi wa people power akyogere mu kamwake. Okiwuliriza ssebo? People power ye Kyagulanyi Ssentamu era buli akiwagira awagira Ssentamu. Ekitegeeza nti singa Kyagulanyi akira n'avaawo butereevu people power beesaanyeewo. Weekoma awo weekoma tuwagira Kyagulanyi ye yaleeta ekintu kino n'azuukusa abantu n'abagamba mwebereremu ye ngombo gye tuliko Bannayuganda twebereremu nga tuli mu mugendo gwa people power tukyuse eggwanga lino. Teri akulimba njagala Kasule Lumumba aveeyo agambe nti nze nange ndi anti people power tekina nyini kyo nange Bannayuganda ali naye Munnayuganda sokere nkya nakyo nange ndi Munnayuganda nange ndi wa people power tekeke ngofiira bweti alawo banasulayo nga Museveni tamugobye akere ku machachi ogere omuntu omu bwati olaba bulabika tuwano simanyi obukokolo bagambye temuteka obukokolo simanyi bwakala temujja kwoko gwonna kutya balabenga obukokolo ba people power abantu babwambala babwagala nnyo babweyunidde ne bagamba temuteka bafunye birangirangi byebataddewo ne bateekawo naye era Bannayuganda bamanyi kye baagala kutya ngo weeze langi emmyufu bwewera langi emmyufu oba weeze kiki oba otuweze. Awuliriza nefe tusigala tukyabyambala kubanga tubyagala tusalawo omuntu waddembe okusala okyayagala nze ndi waddembe okusiiba enjala oba okulya. Owuliriza ssebo? Nkuwulira ssebo. Kaakati essaawa eno Bannayuganda gwe tutunuulidde ayinza okutununula ku ssaawa eno nze siyinza kugamba nti nze ng'omuntu omu. Owuliriza Bannayuganda bakuŋŋaana naye bakuŋŋaana mbayise nti mujje wano tukuŋŋaane nze mba mbayise kati eyatuyita mu mugendo guno tukuŋŋaane yali Kyagulanyi yali tannavaayo baaliriddawo abantu okugamba nti tuli ba people power abali eyo baaliriddawo ye yabayita ne mukuŋŋaana ne tukuŋŋaana ekitegeeza nti kati gwe muwagira ne tutambuza enjiri era gwe mugoberera era nze bw'avaawo n'agamba nti mbivuddemu nga nange mbivaamu bwalangirira nti mbivuddemu nange wenkoma nga mbivaamu. Kambuuzemu akabuuzaawo katono lwaki aba people power mukuba abantu twalabye Bajjo ng'akaaba bamukubidde ekamwokya ne mwasa n'emmotoka ye naye nga bamukubye bakulembeddwa chairman Nyanzi wa people power lwaki mukuba abantu? Oyo Katemba boddiikuula lwaki bamukubidde ekamwokya yagambye mwamukubidde ekamwokya moto ne mugyonoona yabadde anonyeyo ki kyesimanyi kakati gwogenda otye w'omuntu gwavumye essaawa eno onsanga otye lwakitula nga nkedde ne ŋŋamba nti Museveni mubi Mwami Museveni mubi noŋŋamba ngende lwakitula bankubirayo ng'ogamba ndi mubi era tuteeka okunenya abantu. Owuliriza nzisinza kugenda kakati ssaawa eno kakati nga ŋŋenda ku ofiisi z'ekibiina ekirala nga nyambadde people power nga ntandika okubavuma nga ntandika nabavumyevumye edda nga bannyaniriza nga tebakubambwa
baba ina kukuba ekitegeeza baba ina kukuba era mbabuulira abo abasajja baba bennyini abagambye nti bavudde mu kibuga tebaddamu okudda mu kibuga ne baleekaana ne bagalimbalimba abantu babajja kubakuba bajja kubakuba babatire bwereere era bwemusalawo ne mugamba nti Abdex ne Badji tuvudde mu kintu kino musige ne mu byobusuubuzi ebirala mugende China musuubule temudda mu kibuga kuddamu kukwata buzindaalo mugabe basewo ne banyabo anti ffe bagundi anti bajja kuba kyaba bakube babatire bwereere tubaagala muli balamu ffe tetwagala bafu naye mubeere eyo nga musirise nga temukyanyiga ku byabufuzi bino era bwe muba muyamba abantu mubayambire eyo bali nga bwe mugambye nti eno tekyali ssente simanyi sitwago ebamazeemu sitwago teri yagibatumamu teri yabakera ku makya n'agamba nti Abdex jangu mu sitwago oba bajjo wakiyingiramu ng'okyagala ate bw'oleeta olutalo olwo n'ogamba nti olutalo olutaddewo nti oli oyomba n'ennyanzi bw'oyomba n'ennyanzi butereevu oba omaze okukwata kwani ku Bobi Wine owuliriza kubanga Nyanzi alina emirimu gyakola muki mu people power era mukulembeze muki mu people power owuliriza leka kuvaayo kugamba nti nze nkola kino na kino na kino basajja mwe mwali badde bagezi nnyo mbabuulira mmwe ne muddayo mangu ne mwetondera abasajja bali ne mbagamba tubeetondedde ne mwetondera people power nga bukyali nnyo nga tekinnaba kusajjuka nga batebanakubategeera kubanga bwe kuba nti ssente oba babaguze era ssente abantu bajja kuzimanya bwe baba kibabawadde era bajja kubaabya bwino abantu bamulina bwino waali abantu bamulina nti wakola kino bamuleeta ne bamutuuzaawo ano kinneewunyisa ababeera ne bwino n'abasinga ate babeera mu nsi zaabwe okusinga n'abaawano munnanga bantu bali mu America bali ebungereza bali Lida balina bwino ow'abasajja abali mu Uganda buli kimu kye bakoze ne kye baalidde oli amanya n'okumanya ndi Mamuli Katumba nga bunsanze wano nga ndya miwogo gyange n'amazzi ng'oli agamba nti Mamuli Katumba alya muwogo n'amazzi nga kimanyi nti sente tolina wasiibiridde mazzi n'obuuza yakijjawa nga kyekyo owuliriza muleke kuzanyira ku bintu bino bannayuganda mbakubiriza mbagambye twebereremu tubeerewo oba bwavu tetulina ffe ssente tetulina nze mbulani ssente zintwala mu ddwaliro nezintambuza kubanga bw'oba otambula ogenda ddwaliro kikwetagisa amafuta kikwetagisa okulya kati ffe essaawa eno nze nabagamba ffe mu sitwago eno teri yatufaako sitwago baanoonya ate simanyi mbubaaki ogamba mulwadde wa sukaali talya kawunga talya muceere talya lumonde talya bijanjaalo saalabako mata gano ge baagaba oba amatooke oba gakwatawa nze simanyi naye twabeera Mukama Katonda yatukuumye n'abantu baffe abo benkugambye ababeera eyo n'agamba Katumbalo mpereza kasimuko n'akuteerako sente n'osobola okubeerawo nze sigendangako wa Kyagulanyi ne mugaa nti Kyagulanyi ssebo siina kyakulya kubanga ndi wa people power Kyagulanyi simanyi oba ayina ssente oba tayina naye bwe mnayingira ekintu kino saakiyingira lwakubanga nti nnoonyaamu ssente Kyagulanyi ngende ewuwaazimba nze simanyi na Kyagulanyi kyeyalidde lwaleero kati ndiwo ku lwange owuliriza n'omuntu oyo omukwano gwa people power omukwano gw'okwagala enkyukakyuka tuleme kutunuulira agundi bw'atampa ssente kati abantu bwe bayimiriddewo kankole kino bandabe Museveni ampe ssente kankole kino Museveni andabe ampe ssente nze bwe soogera nti Museveni tajja kundaba kumpa ssente tuve ku kusabiriza kw'abantu Uganda mwekaabireko mbabuulira gye bujja ne tutakyusa kintu kino mu bbanga lino gye bujja omuntu agenda kuba edda bajjajjaffe baakubanga empala ebiraka abantu bagenda kuba empala ebiraka omuntu addemu okutambuza ebigere ngayo babagamba kati nti Uganda tulina kuvuga bugaali ulire bagaye wadda Uganda ate mmotoka nyingi nnyo anti agatubakyuse tubaze mu kuvuga obugaali bannange nammwe nga mukkiriza ekyo owuliriza bannayuganda muli bangi nnyo mu kibuga kati ekibuga kino kyetaaga simanyi muveemu muddeyo mu byalo mbagoba mubadde mu byalo ng'ate amataka mugabbi basajja mmwe mataka mugabbi ate mugamba abantu badde mu byalo mubatunziza ebintu byabwe baguze obupikipiki baguze emmotoka bali ku looni kwegaba mulabira ddala nti bakifiiriza bali awo bafuuke balalu nga tebakyalina kye balina
mugamba abantu obutabanguko bususe mu maka muloza obutabanguko buvudde kuki omuntu alina kyalya omukazi alina kyalya abaana bamukabirira ono ali ku kino yatunda ebintu bye yekyanze akoze eki asse muntu oli bamugambye oli mwavu tolina sente anti bakubonyabonya genda osaddaako omwana ofune sente ebyo byonna bizerwa bwavu mu Uganda. Temulowooza nti obutabanguko obuli mu ggwanga bujjawo lwa mirembe buzzeewo lwa bwavu obuli mu ggwanga bwe butabanguko. Yensonga lwaki mulaba obutabanguko essaawa eno omuntu atuka okuwasa omukazi atali wa ggwanga lye owuliriza kubanga mukazi amulabye alina sente omukazi naye nafumbira omusajja atali wa ggwanga lye kubanga alabye yagenda omubeezaawo asobola omulabira mu mbeera gyali mukazi wateyogomyawo bwe batuuka eyo nga bakayagana nga bakubagana nga betta mugamba tunoonya obutabanguko oba tubumazeewo mutya okumalawo obutabanguko mu maka kujjawo bwavu kujjawo kizibu kiri mu Uganda kireeta bwavu teri kirala. Kakati ku mbeera y'emirimu eno kwana bwenziza okunoonyako nkusanze waka ng'otudde emirimu baagisiba tetukyakola olw'embeera eri mu ggwanga naye twali tulowooza nti oba tuyinza okugenda tugikendeezaako ne tuddayo ku mirimu ejjo bazudde abalwadde abalala 8. Embeera eno giraba eyinza obutaggwaawo era gwali Munnayuganda nogana embeera eno eneggwaawo eyinza obutaggwaawo kubanga eyo alibaamu ebintu bibiri kubanga tulengera ekintu kimu nena kyembuuza mu bwongo bwange nze ataasoma era atategeera nnyo lwaki pulezidenti w'eggwanga buli waba agenda okwogera omuwendo gw'abalwadde gweyongera bw'aba nga tagenda kwogera mu Uganda tagenda kwogera eri bannayuganda teba balwadde beyongera kusinga awo naye bagande nkyagenda kwogera tweyongeddeko abalwadde bwe bati tweyongeddeko adde bati ekiza bannayuganda tebalumirirwa ki bannayuganda ku ssaawa eno kye baliko kya kizibu owuliriza ekizibu kifuuka ki kizibu kati essaawa eno obulwadde bagamba bannayuganda obulwadde bungi obulwadde buli mu ggwanga obulwadde buli mu battuleera simanyi buli mu baaki yes buli mu battuleera naye kizibu kiki mbeera ki gy'otaddewo okuziyiza abatuleera okuyingira mu Uganda owuliriza yensonga esingira ddala nti ku nsonga etwala eggwanga lino mu maaso tulina kubanga tuli bannayuganda naawe omusawo akola ku by'obulwadde ng'olumirirwa bannayuganda naawe pulezidenti agenda okwogera ng'olumirirwa bannayuganda leka kubeerawo ng'omuntu talumirirwa bannayuganda owuliriza kubanga bannayuganda tebali bulungi tebalina kye balya yensonga lwaki bajja kutuuka ekiseera bave mu mayumba nga bakambwe nnyo nga tebalina mirimu owuliriza bannayuganda tebakyalina mirimu owuliriza yensonga eriwo emirimu giweddewo emirimu lwaki giweddewo katunuulira embeera gye tubaddemu emyezi 3 abantu tebakola omuntu omusuubira kulyaki babagabira akawunga n'ebijanjaalo babagabira akawunga n'ebijanjaalo gwe wuwe olya kilo 6 oba olya kilo 3 oba 4 mu mwezi oba olidde sente mmeka abakazi mu Uganda wano babadde bakaaba ng'agaaba omusajja ku kameeza alekawo 15,000 naye bambulye mu covid wano omusajja badde aleka kameeza sente 15,000 kubanga nga takyazirina takyakola owuliriza liggwanga lyetulimu abantu tebakyakola bali bubi banoonye bunoonya nga kati bwola pulezidenti aveeyo agambe nti bannange basebo ne bannyabo okusinziira mu bbanga lyonna lye tumaze nga tetukola ABCD ow'amasannyalaze sonyiwa ab'amasannyalaze ow'amazzi totwala biru y'amazzi site kanso musonyiwa emisolo layisinsi z'abantu ze zibaddewo mu ggwanga nti babadde tebakola kubanga wonosonyiwa emisolo egyo nowa ekizimbe kijja kuba kikola kimukwatako owa banka okoze ebbanga ddene looni kakati essaawa eno tugisazeemu zewawa omuntu mugireko nti oba yali oba 30% toolako wakati omuntu asobole okuddayo akole omuntu yalina ka bizinensi ke yaggala edduuka lye agenda kuddayo ng'emmese ziridde ebintu byonna birimu ebituli eyali agenda ekyayina anaddayo okugendayo anaddayo okugendayo ajja kuba talina ntandikwa yali eyatunda akabanja ke najja akola naggulayo edduuka mu akeedi olowooza anaddayo ekibanja n'agamba nti sebo nkomyewo kinzirise kati eyo Uganda gye tulimu
president aveeyo ayamba abantu mu mbeera eno sigamba nti mpagira kibiina kye naye mu mbeera eno ayamba abantu bannayuganda abo bayagala okufuga era bayagalamu obulu era bagamba nti abalumirirwa nnyo abayamba aveeyo ayogere ku kintu ekyo ekyabalandiroodi kati bannayuganda muli miliyoni 43 tasobola bayambaye mwenna muntu omu nawulirako awo amabega bagamba nti waliwo esente ezajja nga buli munnayuganda basobola okumuwa emitwalo 55 sente zajja nawulirako lutabaguzi ng'ajogeraawo nti buli munnayuganda ali mu uganda asobola okufuna sente ezo nazo ziri eyo zisirise oba tannazifuna ani president kasaba ayise ekintu baza kuba bazisuubiza naye abazungu kasaba ogera ekintu baba bakyogedde owuliriza kasaba ogera ekintu baba bakukiwoza ekiba kyogedde ate abatubbirako ebyama era babeera mu paalamenti omwo bannayuganda basobola okufuna sente ne babawa ne basobola okukola ki okubanga bedduukirira mu biseera bino naye abantu bali bubi bali mu mbeera mbi abakuddala bavuga emmotoka ennene bagamba bannayuganda bali bulungi teri munnayuganda ali bulungi bannayuganda bali bubi akawunga ke mwabawa kagwawo dda mpulidde olwaleero nti tumalirize embeera yonna ey'okugaba emmere mu Kampala basajja mmwe wulira mugimalirizawo nze nabagamba nina amakaaga 3 nina ekawempe nina enansana nina emitiyana naye yonna tebalabanga ku kawunga kakati oba mwakagabawa basijja mwakagabawa ndoza mwamanya nti ffe abawagira people power temujja kukyamayo temwakatiwa bwati tugamba andi mulaka kama mwina ku ssente bagamba bagabira banako abatalina ssente ndoza bwe bawulira erinnyama muli Katumba bawulira ddene tebula ewo bayitawo buyisi ne bayitawo buyisi mwebale nnyo mwebalire ddala naye bassebo nammwe temulya kilo 6 oba kilo 3 za bijanjaalo munnayuganda asobola okwegulira emmere ng'asobola okukola era teri munnayuganda yavaayo n'agamba mumpe nga tewali bulwadde buno n'asaba gavumenti tebavaayo babadde basaba obuyambi babadde beebuduuda nabeekaseese naye ku ssaawa eno munnayuganda bw'akaba nti talina kyakulya abeera takirina kubanga takola ki takola okiwuliriza ssebo tuddeyo ku mulamwa njala kusiibula ndowooza bannayuganda bonna abagoberera omukutu gwaffe guno abagoberera ekisinde kya people power abagazi b'enkyukakyuka ya Uganda nti mwagale nnyo ensi yammwe mwagale nnyo n'amawanga gammwe musobole okuba nga mweberera mu 2021 mukyuse ekintu kino tebabalimba nti okulonda tekujja kubaawo omuntu ajjawo okulonda tteeka liba tteeka tekyogerwa bwogerwa muntu kimukakatako president okuteekawo okulonda oba ayagala oba tayagala bw'atakiteekawo aba amenye constitution ya Uganda ku ssaawa eno tulina okubeeramu era tulina okulonda oba tutya covid ne bwanaaba waali tujja kukola ng'ab'e Burundi tebalonze oba tebalonze mbuza Burundi balonze sebo balonze ani balonze yono yazzeeko abaddeko bamukubya akalulu kakati ne bannayuganda betwatwagala bakaluwa omusajja oyo awume enkoda abuze ndi ani anfuze teyali omudonge yali ayimba yanfuze omuyaaye eyava muzigete eyo Katonda alonda omuntu kigenda ofuje Katonda yalonda Bobi Wine bannange n'amulonda n'amutuleetera n'agamba abeerewo akulembera ekisinde kya people power akyuse enkyukakyuka eno owuliriza ati ku ssaawa eno enamba yange nze njigaba nnyo kubanga waliwo abantu abaagala okuyimba abaagala otwegattako essimu yange eri 0 7 5 1 5 0 ne 8 33 njidda mu 0 7 5 1 5 0 8 33 esimu eyebeera ku WhatsApp tusobola okwogerera ku WhatsApp byagala twogere avuma totawaana kuba ne bona onvuma nga sikutegeera nga sikumanyi sina kyenkwetaaga akuba esimu okuŋŋamba nti kakati jangu simanyi movement biki naawe tokuba akuba esimu ng'oŋŋamba jangu tukuwe ssente nga oli bwe yaŋŋambye totawaana sente zammwe sizeetaaga kakati ku ssaawa eno naffe nze mbagamba ekintu kimu tetugoba ayina ssente obwo obusente bwe babakanyugira bwe babawaayo obw'okulonda obwo busente
kakati bwotukyusa eggwanga tuba tugenda ku katiba akakuba ssente zino ketwagala akatiba akakuba ssente za Uganda ketwagala twagala muno musente batuwa mu kulonda nawe muna Uganda lekeraawo okulowooza nti bajja kuwa ssente bwebanakuwa ssente nolyoka otunda akaluluko babawa kalulu babasangayo ku myenge ne babajjako ne babagamba jangu munonde ne babawa busabbuuni ne babawa busukaali mu buveeko mwebereremu musobole okulonda mukyuse eggwanga lino bwe munaaba temuwuliriza kulonda Bobi Wine mujja kuba mukoze ensobi nnene nnyo Bobi Wine gyali abatumira nnyo era gyali pulezidenti waffe tumwongereko mikisa tumusabire emikisa kubanga emikisa gye gisinga nzanna bagamba ni musajja ezekamyufu wa Wake Up People era mbasibudde mbagalize ebirungi mwenna Kalimu kutumirako nnyo ebweru yonna gy'oli kubanga Kalimu okoze omulimu munene nnyo gyendi ne Kalimu Salambwa naye nkutumiddeko nnyo Sekajja Kalimu nkutumiddeko nnyo muganda ngeebale nnyo nanene ibanga wano yabeera mu Amerika naye akoze omulimu gw'amaanyi nnyo eri obulamu bwange kale namba y'essimu gy'ompadde ngikubako singa mba nkwetaaze tukwatagane ku music oyo gwe muwandiika nayetaaze okuyimba naawe ddamu ogisome olwa gyetaaga nga tagijjukira 075 59 08 33 MTN yali 07772 anamwenda nkaga mu 217 aba baagala tubeere mu Wake Up People twetaaga abantu bangi mu kibiina kino kubanga ffe tuli wansi w'omugendo gwa People Power naye okukola emirimu gino okutambula obulungi nnyo ennyimba twazimbye nakayimba kapya mu Kalinde akayimba nakatuumye nti ani yali amanyi ddala ani yali amanyi nti Amini ayinza okuva ku bukulembeze ani yali amanyi nti Obote ayinza okuvaawo Gaddafi ayinza okubeera bintu bingi nnyo biri mu kayimba kano kakubiriza bannayuganda okubeereramu okusobola okulonda mwebale nnyo mwebale ddala omukyala bambi mukyala mukadde nnyo ali myaka nno ki ngenda bawo ekyokulabirako yaŋŋamba ali myaka 6 oba 5 awo 7 naye yaŋŋamba njagala People Power bulamu bwange naye omukazi ow'emyaka 6 oba 7 yali badde yeetaaga ku mbeere neyokukyukakyuka naye gwe omuvubuka omuto okera bukezi kunywa walagi babateerawo walagi abafuukidde walagi bananga abavubuka muve mu kunywa walagi kubanga buli kampuni ejjaano ng'ekola walagi gavumenti eno ejikiriza ekole walagi abantu batamiire baliva mu butamiivu ng'ensi eggwanga likoze eki bamaze okulifuga kale nno mbagamba ekintu kimu timwebereremu mbasiibula mbagamba nti mwebereremu muwagire People Power Our Power mwebale nnyo mwebalire ddala nsigadde nze kamyufu wa People Power ayagala nkuira ku ssimu eyo oba essimu eyo ng'era bw'ogirabye twogere ku WhatsApp Mukama abawe nnyo omukisa ogw'amaanyi ogusinga oyo ali waggulu webale nnyo ssebo webalire ddala